kale ndowooza newono katukwateo ate yagamba mugende wa president ekimotoka kyosanga mu lujja kyoba okulula ngotakulula ekyo Allah tamale yayogera kale ebbanga eritali lyawalako wagezako neno tukuwa omukyala amanyiddwa nga Namutebi Silivia abangi gwabanyiga Mamafiina yawe yakera ku machambi entebe gye yatuuzibwamu ey'okukulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mu mwaka gwa 2014 nga bwe yali emugiddwako omukyala ono yategerekeko nga senga kulannama nabwekityo bangi kyebatategeera nti oba lukyava kutya kubatenga omukyala ono agibwa mu ntebe eno era kusinziira ku Mamafiina yasigala yeewunaganya agamba kiki ekyabaawo bakiranga senga kulannama entebe agiwambye naku lwabadde lwa Mande lwa wiiki eno wageza okutyanga Mamafiina mwetegefu nnyo okubatenga entebe yamugibwako emyezi kati abadde abalira ddala emyezi 5 miramba nga Mamafiina sebo ennulwero gyogeza kubatenga owulira ngeyaniriza ye ngera nga sebo adda mu ntebe ye ne mama Fiina nkikakasa mama ofiisi eno nebadde yaweebwa kulannama naye ofiisi eyo kulannama twagimugobyemu kuba talinamu wadde olwatalu talinamu wadde furniture n'emu talinako wadde ekikumi kye era mama nkukakasa okuva leero eno ofiisi yo paka Mukama lwali tujumula nsaba mama kumpeera omukisa. Luno olutalo lwa ndege ezinasinga okunyenya ze zinawangula senga kulannama gwe bali mu kujjulira mu ofiisi abeere mpozi nga bamusindiikiriza ng'oluti agamba sijja kuvaamu. Mamafiina oba ayagala oba tayagala nze pulezidenti genero oba mu mayembe oba muki Fiina ayagala tayagala nze president genowe kuba nze ndi president wa bibiina siri wa president wa kibiina nga ye Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe ate nga n'ekibiina ekyo kyayita ekikye si kikye kya mwami wange yakirigisitalinga bwe baafuna obutakkaanya n'akimulekera baamukansira ate enkeera ne bamusanga ngazze mu busiraamu n'obusiraamu bwe yeesibamu nga nabo si musiraamu mukyala amanyiddwa asinga okuwoomerwa embizi wano mu Uganda alya kiro 5 okusinziira ku Mamafiina agamba nti bayiza we abaddenga atera okuyita ku ofiisi eno naye nga buli wayitawo senga kulannama amanya era namukubira essimu namugamba obadde ononawo okyawo era no Mamafiina bayiza we yasabidde ne gavumenti etunuulire n'obukumi buneno asenga kulannama bw'alina kubanga bayiza we bumazeko emirembe emirembe nno bayiza we esaliri pazo wano olunaku lumu mwababaddenga wano mubadde mulabawo basirikale nga bebakuumawo mukyalo omu naakuba essimu nambuuza nti obadde okola ki ku ofiisi yange mutuufu nga simayina weeri tibakulabye ng'osimba we nemugamba nze ntiye nemugamba tekiribaawo kubanga ate obudde obulogaggo bwe mankuloze nkulogera eddakiika 45 naye bene mbadde mulaba ebyobuvuyo ebyokulwanagana ebyaki ebyokuyomba nze mbadde mbitwala bayiza we nga mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka mpunziko omulundi ki baawule omulenzi ku musajja okusoomozebwa kungi nnyo kwe tufinye nammwe mukkiriza nti tulina okusoomozebwa mwe abalwadde abajja baffe mwegendereze ne gavumenti etegezeeko okutunuulira abasirikale baayo nti ddala omusirikale ono mutuufu omusirikale wange wuno pulezidenti ye yabamba n'atowa oda Mamafiina yeetaala VIP si bano buno bubunduuki ku bbunduuki obwo kati n'olwekyo twetaaga abasirikale abali organize omuntu bw'omuwa abasirikale lambika nti wabamuwa bamanyiko okusinga abantu okubeera ku bunkekego babbi abaati ogendayo olw'okubanga oli alina baki buno bubunduuki ku bbunduuki obwo nga tukyali ku bubunduuki omubayiza we tubadde tulowooza nti abantu bano oba oliawo lubaala akuuma nnyo naye nabo bennyini batya okufa amasasi senga kulannama olwategedde nti yalina bubunduuki Mamafiina abuzala ye yalina VIP wano we yaddukidde n'awaabwa omusango ng'agamba mbu Mamafiina ayagala kumutta ebuuza lubaale tasobola wugula sasa eryo era n'atugamba nti omusango gwamuguddwako gwa butemu era n'atugamba mu bbanga eritali lyawala
tugenda kulaba Mama Fina nga atambulira mpozi mu kibasi kya prison nga kimukulubya paka wa n'olutalo lwa jembe. Mama Fina ndamuwabidde era essaawa yonna mumulinde mu basi ya prison. Omusango gwa butemu babadde bantemudde ekiro kya Sande ku ssaawa 4 ez'ekiro babadde bagenda tukuba amasasi emulungu n'omwami wange. Kesi gyeri ku poliisi ate nga zza neewerera naŋŋamba ye tayogera bingi wabula akola bikolwa. Omukyalo oyo atya nnyo omuntu amuli waggulu naye nga nabwakola atya ajja kunfukamira nze President John. Ate mwegomba alina kati Mama Fina nsinzaki. Mama Fina ali supposed kubanga akola wange wa usigala nga bwe yasookerawo. Nze ndi mukazi eyeekolera, nze ndi mukazi mulimise, ndi mukazi musuubuzi. Mama Fina akola mulimu. Mama Fina agamba nti abantu banene abaali bamudduseeko omwali Kapompo ne Nalongo we bavuddeyo eyo just myezi gyabadde ng'etaano bwe giti ne balyoka bamutendera kulanamaga bwali omufere oli Sadida era yererula obweruluzi ne be bamugambyeko byaferafera nebeera nayagala okukwate nga bitugamba wano. Kabagenze naye babambi nabo bayimira buyimirizi ku leediyo ne bawulira tiwaliyo ssente. Omanyi byanjawulo okunyumya nti nnina n'okulabika nti olina ebintu byanjawulo okutegeera ssente ogikwatako n'okweyisa agirina nayo byaki ne bagenda. Mwami Kapompo nkolaganye naye emyaka 2 n'akajja obutakolagana naye emyezi 5 nga kulandama amubbi. Emeka Mwami Kapompo ayogerwako nga mpozi ono munywanyi nnyo wa Abdul Bukoza Kadima ngera eyagobeddwa okusinzira ku Senga Kulanama agamba yamugoba lwa nsonga abadde apepeya ne muka munne. Omukyalo oyo gw'omanyi Nalongo gwe walaba yali metroni wa Senga Kulanama mbwate mukyala mufumbo mu bufumbo obulala naye babadde bapepeya ne Kapompo nga ye mukyala Kulanama kimuluma nagamba mbadde nina omwogezi wange owobumu omukulu Kapompo oba Badru Serunjoji nga nina n'abakyala w'ekibiina kyange Nalongo balikanda kwasira mukyala Kapompo wabula alina mwami we gwabeera naye waka gyafumba Saalongo naye Saalongo ale takimanyangako olunaku n'olumu nti Nalongo amulimba n'omulimba nti asuze wange naye ng'asuze wa Kapompo ekyengera ebyo byonna nze nabifindinga out ng'omuntu nempulira nga kinyigiriza. Ndi mukulembeze omukyala Nalongo agamba abantu nti asula wange wabula ng'ate asula wa Kapompo ekyo ne kibankyaya mbitegeera amaze okubeera metroni wange. Naye ndowooza wetwogera kuba olyawo atabula ababiri baneno etugamba Senga Kulanama ne Mama Fina alabika okubanga yamukulono Kapompo sako ne Nalongo Kulanama sako ne munabawuliza Radio Simba amanya ne dohozi yenze Badru Kapompo abalungamya abasobe ekinasi mu ggwanga. Nze nandirowoozezza ebya Senga Kulanama kubanga ebigendererwa byali bali ku nzikiriza yaabwe era batambuza nzikiriza yaabwe ne bbaawe fe omukulembeze w'abasobe ekinasi era amanye ebizibu by'abasobe ekinasi eyateekebwateekebwa ye Mama Fina era woofiisi eyabadde ey'omukyala gakwasiddwa butereevu omukulembeze w'abasawo nga ye Mama Fina. okusinziira mpozi Kapompo okusinziira ku Senga Kulanama yagamba nti abantu bano laavu yaabwe si yankiso si yakwogerera laavu eri era ebadde ekyama nga kimuluma nnyo naye asazeewo akyase. Ekyo si kyankiso baagala na mwami na mukyala ati yagamba bw'oli mukwano gw'ejjasi yabadde mukwano gwe kubalenga bakubiragamba nti ye bamutute mu koti kuba yagambye gundi ayagala bundi kati nze mukama waabwe ate naye mba nga simanyi ekyo kuba Nalongo abagambanga bbaawe nti asula wange naye ng'asula wa Kapompo gamba nze ndabikamu obugubu eddalu bakubuuza okusinziira ku Kapompo ku kyokwesa MPC ne Nalongo Kapompo ono agamba nti Senga Kulanama alabika okuba alinako ekikyamu era yensonga lwaki awalokompoka kino nakino kyakutegeezezako ekya Nalongo naye nga ye mubali mu mukwano naye nayongera okukwate nga akitanyako wano. Omukulembeze abakuba abantu so si kusabuka bigambo etalina mitwe n'amakulu
era kubanga twogera ku bigambo ebyokutabuka twawuliridde nti mwe mwali naye mu kutongoza Mama Fiina Nalongo nti ate muganzi ebyo bigambo nga bigambye nti asoboka ebigambo Nalongo gwayogerako Nalongo ayina bba ate nze mbadde family friend myaka 17 kuva ku nyina azaala omukyala Nalongo wamu ne nyina azaala bawa Nalongo nze ntambula nabo emyaka 17 nze kulannama ndabidde emyezi 9 kakati ndaba nti okuyita kusabuka nange okusinziira mpozi ate senga kulannama agamba abantu bano batandise kwegaana nga beegaana mu lwatu olaba beegaana n'ekyokubagoba agamba kati abakozi be bonna agenda tainga kubagoberera nga abagobera mu kamera lwa nsonga bw'abagobera ebweru wa kamera batuukeyo ne beegaana olaba beegaana okubeera nti beeyagala kino njagala nkibategeeza Kapompo bwe namugobye Kapompo teyeegasse ku Mama Fiina wabula ekyamututteyo busungu yanyize n'asalawo yeegatte ku Mama Fiina ate kino abakulembeze bange mwenna mukimanye ngenda kutandika kubagobera mu kamera buli anaakolanga ekibi kuba bwe sibagobera mu kamera muvaayo ne mulimbalimba ensi nti mwe munvuddeko nga munzudde nti ndi mufere ne mwegatta ku Mama Fiina okusinzira Kapompo agamba nti kusenga kulannama naye atayise omutiisatiisa ng'agala mumiza omukka omusu wabula agamba nti kyaba yeerabira era abatayagala genda butabika nga senga kulannama kyaba ayinza okuba ate nga taddamu kulowoozaako ye ntebe gyobaolyawo akyaddamu ogituulamu nga bakukakasa wano ekyokutiisatiisibwa kyo kiza kibeerawo nga bw'omanya nti omuntu agudde mu mazzi ayaayaana okufuna bwamkwata naye nga talina wamuzibe eyo nze ndaba si ensonga ate nasenga kulannama takyali nsonga ku ggwanga lino kubanga n'ebigambo byayogera biraga nti yeetaaga okuba tebutabika si mukulembeze anti yatugamba nti kamukirize kamugaane ye mukulembeze omutuufu otambula mu kkubo n'osanga eyeeyambudde ng'akutte amayinja nga gweyambadde engoye gwayita omulalu naye nga gwoba omulalu oba eyeeyambudde yaba omulalu okusinziira ku bantu bano twagambye entalo za lubaale tujja kumanya ani alina empewo ani atayina era nga nabo balabika okuba gye bali tebatudde okusinziira ku Kapompo agamba teri lubaale akwata bakazi bakulu ba myaka 6 kati nno gwe awalina manyi myaka gyasenga kulannama Kapompo agikuwadde mukyala kulannama azanya buzanye katemba teri mpewo zikwata wa 6 teri akuna ekimuluma okuba nga ntebe lwaki temumuzzaamu ne muva mu mweyembeera buli omuntu beeri ajje yeetuume kyatali nti ayambadde olubugo olwafuusa omusamize walulabye asamira ku myaka 6 nti lubaale amukutte ng'ekika ekitali mu bantu balala ekyo tekiriiyo balimu kizanya katemba lino eggwanga ly'abantu balafufu bantu bategeevu wabula nze kye nandisabye batambuze enzikiriza yaabwe ng'ebagirina naye nga tekitegeeza nti buli anaava eri aneeyita omukulembeze kuba kyenjagala eggwanga litegeere Mama Fiina yalondebwa yena agenda okulondebwa yali amaze okutambula n'omugenzi Salongo Beregulu emyaka 5 nga buli ku lusegere amakulu nti yateekebwateekebwa Kulannama agamba nti abantu butajjukira naye Kapompo wandijjukiddeko ekintu kye yakutaasako nga Mama Fiina naye alabika okubanga Mama Fiina olunaku lwe yali agala okubiza omukka omusu ng'ategedde nti omaze omulayiza ku bwa pulezidenti n'akugulya ssebo ne kwali akawundo kati otandise omuvaamu otandise okwogera ebitakwatagana nakwata emmotoka yange eya Harrier gyavuga eya black nenjimugabira nga ngamba nti Mama Fiina ayagala kumuttira ku bodaboda nenjimuwa ne mugamba oli mukulembeze wange ate nyanguyira gwe ntuma buli wamu ne mugamba emmotoka yeyo givuge naye agenda agamba abantu nti nayo nagimuguza simuguzangako ku mmotoka Kapompo nagenda okumwetegereza nga ye musawo atalina na ssabo atalina kiggwa nga bagamba buli mwana olunaku lwayo akugambye Mama Fiina ne penge ne wano senga kulannama naye ebyo bitandise okwononeka nga bantu batandise okwesowolayo nga bagamba omukyalo ono yabafera ssente nga bwagenda okubeera nga abawa basarizi era bali wano bakubye omulanga kasabalayo ku Mama Fiina ng'osanga yanaaba omununuzi waabwe ye Yesu waabwe nga muntu wavunanyizibwa mu ggwanga yabya
ggwanga nyamba abanaku nyamba abakadde mpeerera abaana basale esudde abazungu naye mbaleka mu Uganda kati abaana bagenda kuba basomera ku fuulu basale. Ebigendererwa byabaddeko mukyala Kulannama nze ntambula naye twaliko mu lukuŋŋaane Wankulukuku nga lugaba basale nga ne foomu weziri ezigaba basale naye nkulayirira mu bye bawandiisa ku basale bakaaba buki we muli oba temuli wa basale mujje wa maama bonye ekimala emitwalo 3 abamu fe batujjako emitwalo 3 ewankulukuku netuwonyebonye ekimala za basale netuwonyebonye ekimala naffe tukoye soyo simanyi Kulannama wakako nabatukulabiwe bane kututuukirira webane kutulaba ono ye wolokoso mu wiki bale tutuukirira maama watazisenga Kulannama oyakuba omulanga kuwuzizako Nation Level Starboy ekireka bali kwata otumude mpolo kumenu njedembe ne Alex ku Spark TV musajja njalo buza ku baida ku musajja ku Spark TV ayogerera ku film atwagala nnyo bamita VJ MK Kisule agamba ate MK Kisule muza kumina haito gambo tya Bobite Savune na kulabye ne muza mpozi ku Walusimbi Hamidu waleri mpozi ku Taufiki Primary School mu Junza Kyankwanzi abana be bali kubira mpozi nga bakola bulungi nnyo ne mbuza mpozi ate ku Walusimbi Moses Ekawempe ngobi kankunonye tugende maso aya